Essaawa yonna okuva kati Alien Skin agenda kubeera ng'aleetebwa mu kooti ene News Spark Channel. Essaawa yonna okuva kati Alien Skin agenda kubeera ng'ate aleetebwa mu kooti abeere ng'asomerwa emisango. Misango ki? Misango gya kuba nti no bano baalumba eddwaliro ly'Ensambya ne babeera nga boonoona ebintu. Ng'oggyeko mbu okwonoona ebintu ate n'abasawo baabakubaakuba ate ne bawunzika nga bakubye ne baasika abaali bazze okuba nti no batereeza embeera. Ensonga nate bwezityo obweziri naye nga ssaawa yonna Alien Skin agenda kubeera nga aleetebwa mu kooti. Kye tulinda okulaba kwe kulaba obanga ono anaateebwa asobola okuba nti no awoleza bweru. Ekyo kye tulinza okulaba olunaku olwaleero kubanga abantu bonna ba ttiimu Alien Skin kye baagala okitegeera nno mukwano. Ate tulinza okulaba ddala eddwaliro ly'Ensambya linaalabikako kubanga ku mulundi guli Julio we yali ng'ate munnanga aleeteddwa mu kooti okusomerwa emisango balyoke bamusindike Luzira munnange ab'Ensambya tebaalabikako. Kati tulinda ku mulundi guno nga Julio ate era ne Alien Skin baleetebwa mu kooti Makindye. Twagala tulabe obanga ddala ab'Ensambya banaabanga ate bakiikirirwa ku mulundi guno. Ate nno munnange twagala okulaba ddala bituufu Alien Skin munnange yasaliddwako enviiri kubanga abamu bagamba nti munnange yasaliddwako enviiri naye ebyo byonna tugenda kubeera nga tubikakasa bw'anaaba aleeteddwa mu kooti. Munnange tujja kubeera nga ate tutegeera ye anaaba afaanana atya nga talina nviiri. Bambi Alien Skin teyasobola kuba nti nno aziika mukwano gwe eyava mu bulamu bw'ensi eno okitegeera nno mukwano naye guno omusango ne we gunaaba guwedde era Alien Skin ajja kubeera ng'akomawo mu kooti ennaku z'omwezi nga 9 ate ku musango gw'okubba essimu. Kigambibwa nti noono ne banne babba essimu ate era ne babaako omwami omu gwe baakuba ne bamuggyamu n'amannyo. Naye katusooke tukwate kimu ku kimu. Essaawa yonna Alien Skin agenda kubeera ng'ate alabikako mu kooti asomerwe emisango gy'Ensambya. Ab'Ensambya ensonga banaazivaamu oba nedda, ebyo nno bye tulindiridde ate olunaku olwaleero. Naye ng'abaana ku Fangoni munnange olunaku olw'eggulo bagenzeeko mu kkanisa ya Pastor Wilson Bugembe munnange ne babeera nga bamuwa ekirabo kyoli mu kulabaawo ate era ne bamusaba abeere nga abasabirako era munnange Pastor Bugembe teyabadde mubi n'abeera nga ate abasabira. Kati tulinda olunaku olwaleero tulabe kooti ki kyeneesalawo erudda eyo. ene News Spark Channel subscribing likinga tereka obubaka bwawo mu comment section. Olunaku olwaleero munnange era Haji Ali wagenda okuba nti no akomezebwawo mu kooti. Ensonga ki ezimukomyawo? Ajjukira nti no bano bali mu kusaba bail oba baagala abeere nti no awoza ava bweru. Banaamukkiriza okuwoza ng'ava bweru oba nedda? Ekyo nakyo kye tulindiridde. Ye Haji Ali agenda kubeera ku High Court olunaku olwaleero. Ku mulundi guli munnange omulamuzi ali mu musango guno teyasobola kubaawo mbu yali mu misomo. Kati tulinda ku mulundi guno tulabe obanga ddala anaabeerawo. Haji Ali munnange bamulumiriza okubanga yakwata omwana we ayitibwa Nisha. Ani amulumiriza? Ye Ajati Zula. Ago nago bwe gatyo ate bwe gali erudda eyo. Ani anaateebwa olunaku olwaleero oba bonna bagenda kubeera nga baddizibwayo? Omu ali Kigo ate omulala ali Luzira oba abalala bali Luzira. Naye nga amawulire ate bwe gatyo bwe gali erudda eyo. Byonna tujja kubeera nga tubikuwa bye tunaaba tujje Makindye ate era ne bye tunaaba tujje mu High Court. ene News Spark Channel subscribing likinga tereka obubaka bwawo mu comment section. Twagala tubeere nga tukuwa ku mawulire amalala. Munnange ensonga z'abasibe bano abaateebwa aba Nuupu munnange zikutte wansi ne waggulu kitegeera nno mukwano. Kaakati nno omuntu ono basaanya ye akyagenda maaso n'okuwanda omuliro era talina bigambo birungi eri Bobi Wine president wa Nuupu. Ono nno munnange kati akyala TV ku TV munnange ng'asabula Bobi Wine. Naye katulinde oba katusabe byonna bimutambulire bulungi. Mbale bangi nnyo mwogera ku Comrade Sanya Mujahideen. Ngenda basaba ekigambo kimu.
omwami oyo mumuleke ayogere buli kyayagala yekye kubanga byayogera mwali mbiwuliddeko nga NRM ebyogera ba NRM propagandalist nga babyogera talina kyayogedde Balamo kyatayogera Furufiga kyatayogera Gashumba kyatayogera Muhoozi kyatayogera Museveni kyatayogera buli kimu kyayogedde polisi yakyogera amagye gakyogera Bukedde yakyogera New Vision yakyogera Ministry Media yakyogera propagandalist ba NRM bakyogera kati gobo wulira ayogera eyebambozi ndagirira ate esaana bakola ki balwana ninda kusaba muleka ayogere buli kimu kyayogera mumuleka ayogere buli kimu kyayogera kubanga buli kyayogera gwo yongera kuzuula mazima yeke nyine abayiwa amanda mbogote mumulumba mumuleke wabula kyoba omanya nti omuntu agenda okwetuga ng'akutta omuguwa tomukanga muleke wabula bw'omusanga agenda okwetuga n'omuyitako n'ogenda bw'atuuka wagenda okwetugira asooka ne yeebuuzaamu omuntu wampisizza oba gwe tusinkanye nga ngenda okwetuga ugamba tanningize nga ngenda okwetuga era kiyinza omulobera okwetuga nga amanyi nti olina woliwo omulingiriza wagenda okwetuga kati embeera sanya mujahadini gyalimu yewe yennyini mumuleke ayogere buli kyayagala kubanga buli kyayogedde mwakiwulirako dde ekyo si kipya nga mbagambye nti anaagwa eddala asooka kwerogoza mumuleke ayogere buli kyayagala ate sitaani alina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera lwaki Olivia Lutaya munnanga akyalemeddeko agambye nti abantu abagamba nti munnanga yavudde ku ndagaano baleete endagaano gye yasayininga Olivia tasaga agambye nti muleete endagaano gye nasayininga eyo gye muli mu kukuliriza era n'agamba nti ye tayagala muntu wamutegeerera wabula agambye nti bambi yagenda okukomawo ng'omwana we yamwerabira okitegeera ebbanga lyabadde amaze mu kkomera libadde ddene katukuwe akatambi kano awo namanyira nti togenda okubeera mukomera paka awo nakkiriza nti kati kiwedde but era ne senga ngenda mukubira nemugasenga temudda kuba senga buli wayantunuliranga ngaakaaba bonna esubiri abali nti ba MP engeri gye batweyimiridde bajja tuta naye Namza koti masho yatutunira natugamba twali tetulina gye tubeera right now bantadde ndiwa so sifefeka ababaddeyo abantu bangi abali mu koti masho abayisibwa mu mbeera yemu kubaffe olaba batiisa wetyo nga balinga bakimanyi nti tulabibwa kati olwo abantu abatalina baboogerera oluvannyuma lw'emyaka 2 kwe kutukyajinga eyo gye bayituba mu kulya mu nsi olukwe kuba twali tubalaze nti naffe kuba kye baali baagala twali twagaana kwe kuteekako ogwo omusango omulala ogw'okulya mu nsi olukwe era ne baadde bankonvictinga ogwo omusango tebakunkonvictinga naye simanyi bannaffe abasigalayo bo kye bagenda bakolera kuba baatugamba nti abo be bagenda okubeera essomo eri buli muntu tetumanyi tugenda kola ki naye mubasabire abasobola balina kye basobola babayambe basobole nabo okuvaayo kuba embeera yekomera sinyangu komera siryangu kyo kyenyinza obbagamba omuntu naye oba tomwagala tekirungi mwagala kkiriza tubuzeeko ku mikwano gyaffe bano abali ku Newspark Channel abalabi baffe abapya abakabeera ng'ate bagyegattako Israel's UG webale kuba nti nate kwoli twagala okuba nti nate tubuuzaako ku Namuli Joelia webale kuba nti kwoli Mukisa Innocent nawo obubaka bwo twabufunye ate era twagala okuba nti no tubuuzaako ku Nsubuga Nsubuga Namuddu Harriet Kalungi Alex n'abalala bangi gweteka buteesi message yawo mu comment
section tujja kubeera nga tetukubuzaako mu videos zaffe ezinaddako. Twagala okubeera nga tetukusibula naye essaawa yonna weekumire ku Newspark Channel. Tugenda kubeera nga tukuwa ebiva mu kkooti e Makindye n'ebiva mu kkooti ewali Haji Ali, byonna ku Newspark Channel.